Okusoma kyekisinga ate teri yali ayagadde kusoma paka eno waggulu gy'otuuka eno ng'olina kye weetaaga n'ogamba oba singa nakisoma obanga ali osomye ebirala n'ogamba bakanzireyo mbeeko ekirala kyensoma. So okusoma kulungi naddala okwo okugwanidde mu kaseera kaakwo. O level gisome, A level gisome, genda ofuneyo certificate oba diploma oba degree yonna otandika obulamu. Then maaso eyo okusinziira ku direction y'obulamu gy'oba oteekinze yesalawo oba oddayo oba toddayo okusinziira ku bulamu bwe wandyagadde okubeeramu. Naye bamuzizaayo ku ssomero, so katusabe ebyamulemesa luli okusoma ate bireme mulemesa kusoma ku mulundi guno. Tugenda kwetolamu katono nnyo, tugenda kukoma tulongere okubanga tubawa update eyabyo ebiri mu lubiri. Tuweerabye olunaku olwaleero tuli mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 3 bukyanga alinnya ku Nnamulondo y'abajjajjaabe kati kwatudde okumala emyaka 3. Olutambula mu ba celebrity